أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Mutwe okukuba wakati bwanjeo musebunya katono mwefunzaamu buli omu netwawuka tubannaffe ne basobola okufuna okusaalira naddala baffe abawano twaliwo tulina abagenyi ffe bannannyini kitongo tugabira ku bagenyi ekifo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رب نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تفرد بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أصلي وأسلم على بشير النذير سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. تندز الله سبحانه وتعالى أما تند مجفق الله تبارك وتعالى الله نني وينزا الله نني ماتندو wachitiibwa Allah tabaraka wa taala tuwangazizza nabeera nga yatujja ku juma ya sabiti eyaggwa nabeera nga wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atuusiza ku juma ey'olwaleero. Wakitiibwa Allah tumwebaza olw'ekyengero ekyo eky'obulamu wamaa dhalika nga waliwo bannaffe ng'oyinza okwesiŋŋaana nga twali nabe juma eyaggwa naye ng'olwaleero bali wansi wa sekiriba kya ttaka. Ate ffe ne tumwebazaamu olwebaza olw'enjawulo nti Allah tabaraka wa taala okubeera nti ate obuwangazi bwatuwadde akyatukumbidde ku kalimatu la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Omuntu asobola okuwangaala n'obeera nga mulamu ng'atambula ng'obulamu abulina naye nga takitegeera kigambo kya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Allah wabeera atuwadde obuwangazi ate mu kuwangaala Allah kwatuwadde nabeera nga akyatukuumidde mu busiraamu tubeera tumwebaza nti alhamdulillah twebaza Allah ala ni'mati lislaami Allah okubanga akyatukuumidde mu kyengera eky'obusiraamu wakafa biha min anni'ami nekibeera nga kyekyengera ekisinga ebyengera byonna. Ahbabullah, mikwano gya Allah gikuŋŋanye mu nnyumba ya Allah ey'ekitiibwa oswekum wa nafsi bitaku Allah mbakuutira ate nga nange kennyini neeramira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa fi'lu al-awamir nga mu ekyo mulimu okuteeka mu nkola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatulagira n'okubeera nga twewala byonna wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatuziyiza. Bantu ba Allah bampuliriza saba okusaasaana emirembe biderewo ekira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama Allah gwe yatusindikira nga rahmatan lil alamin nga kyakusasa eri ebitonde byonna najja nga bashiira nga musanyusa eri abo bonna abatadde amateeka ga Allah mu nkola mazima ddala bagenda kubeera nga bafuna okwesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aye n'abeera ng'ajja ng'asomesa era ng'alabula abo bonna abaana abajeemedde amateeka ga Allah mazima ddala mu maaso ga Allah bagenda kubeera nga basinkana embeera enzibu ennyo. Bantu ba Allah bakuŋŋanya mu nnyumba ya Allah ey'ekitiibwa ekyokwejjukanyako kyaffe ekyolwaleero kigenda kukwatagana ddala ku nsonga gye tuliko olwaleero. Olwaleero buli omu tuli mu kusiibula bakadde baffe baganda baffe bannyinaffe bakitaffe mikwano gyaffe nga bagenda okwolekera okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye waliwo kye tuyita adabu safar al-hajj, empisa z'omuntu agenda okulambula yeeyisa atya yeteekateeka atya mu busiraamu. Obusiraamu bwajja nga bwakulembeza kigambo mpisa mu buli nsonga yonna. Era omwana Adamu yenna gwe kasita obaako ibaada gy'okola n'ogikola ng'empisa ozisudde emabega mala nti ebyokola bibyo. Naye obusiraamu Allah yabutuwa ne buyita ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ne bubeera nga bwakulembeza ekigambo mpisa mu buli kimu, buli ibaada yonna, buli kimu kyonna kyokola osobola okubeera ng'olina obusobozi obukikola naye ebbanga ly'omala nga tokikoze ng'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatulagira oyinza okwesiŋŋaana ng'oviiriddemu abo oba ng'emirimu gyo empeera zo zikendedde lwa mpisa. Obusiraamu buno dolaba mu buli nsonga yonna mpa ekyokulabirako bwe bukulagira okusiiba bugamba nti omusiibi yandeeteeseteese atya, omusiibi yandeeyisiza atya, mpisa z'omusiibi. Obusiraamu ne bugamba nti omwana aba agenda okuwasa oba okufumbirwa naye ogenda okumutunulira eki ombaka n'abagamba man tardawna diinahu wa khulqa, mutunulire eddiini ye n'empisa. Kitegeeza omuntu agenda mu bufumbo nga talina mpisa obufumbo bugenda kubeera nga bumukyankalanako. Nabwekityo omuntu agenda mu hijja, omuntu eyeteekerateekera okugenda mu hijja
waliwo empisa waliwo enkola gyasaanidde okubeera nga yeekwatako asobole okutambula naye ng'entambula gy'atambudde atambudde ng'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yatusomesa. ahbabullah, mikwano gya allah gikuŋŋaanya wano olwaleero kulembeza aya allah suratu mu surati bakara aya ya 197 allah agamba nti nno alhajju ashhurun maalumat, mazima ddala hijja no gye mugendamu ashhurun maalumat, eyina ebiseera byabyo, emyezi gya hijja gimanyiddwa. Ibaada yonna mu busiraamu eyina obudde bwayo, nga olaba nti allah watugamba nti nno inna salata kanat ala almuminina kitaban mawkuta, eswala eyina fixed time, eyina obudde bwayo. Essaawa eno tusobola kubeera ngaosala asuli newankubadde oyagala otya. Toyinza saala magalibi ssaawa eno, toyinza kugamba nti kansiibe ramadani ey'omwaka 2024. Waliwo obudde bwayo. Ne hijja allah subhanahu wataala nabeera nga yagituwa, naye nga mukugituwa yagitekako obudde bwayo. Emyezi egyo gwe mwezi ogwa shawal, omwezi ogwa dhulkaada, n'ennaku 10 esooka mu mwezi ogwa dhulhajji, ng'ebigambo bya ibnu umaru radiyallahu taala anhuma webatunyonnyola. naye allah subhanahu wataala nabeera nga atugamba nti no alhajju ashhurun maalumat, hijja ina ebiseera byayo, emyezi gyayo egimanyiddwa. mbaka muhammadi kyava tugamba ku nsonga eyo nagamba nti la yanbagi li ahadin an yahrima bilhajji illa fi ashhuri lhajji, tekigwanidde omuntu yenna yenna, tekisobokera, tekiriyo omuntu ogamba nti ayinza okukola hijja mu myezi ekyayo gya hijja egyo gyetumenyi waggulu. nagamba nti faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fi lhajji, oyo yenna yenna amalira nabeera nga yewaddeyo ng'agenda okubeera ng'ateeka hijja, okola hijja, n'anaaba ng'ayingidde, munayingira mu mikolo gye mugenda okuyingiramu, la rafatha, tewali kugamba nti weegatta ne mukyalawo, tebiriyo. La fusuka, tewali kugamba nti ebintu allah byonna byaziyiza olina okubivaako, toyina kukola kintu kyonna allah subhanahu wataala kyeyatuganaga. wala jidala fi lhajji, wadde okugamba nti obakayagana oba okuyomba. ebyo byonna bakadde baffe nga bajja babasomesa emizizo, empagi n'ebisigadde byonna. nagamba nti nno wama tafalu min khairi yalamuhu llah, ate allah omala okugamba nti hijja erina obudde bwayo, nakugamba byoyina okukola nebyotalina kukola, nagamba nti gwe omulimu gwonna gwokola allah subhanahu wataala abeera agumanyi. nagamba nti watazawadu, naati oba gwagenda okukola hijja watazawadu, beera nga weesibirira entanda. watazawadu, sibirira entanda. ibn abbas atugamba nti seera abasajja abeyamani bajjanga mu hijja, bokasita imaani yalinnyanga, nabeera nga afunye ensonga emutwa obusobozi obugenda e makka, bagendanga bamu nga tebalina mukandala, naye nga bagetuuka nga e makka aye ne batandika okubeera ate nga bakaluubiriza abantu basaba, kubanga buli wogenda bwoti nga toyina mukandala kitegeeza ate ogenda tutuuka eri ofuuka ekizibu. nagamba bagendanga ate batuuka eyo mu hijja nembeera nebakaluubirira aye natandika okubeera nga basaba. aya nebeega nti watazawadu, mubeere nga mwesibirira entanda, kitegeeza gwe omwana adamu yenna agenda mu hijja beera nga weteekateeka weesibirira entanda, ebinakuyisa mu lugendo olwogendamu mu mpisa esookera ddala, fuba okulaba nti mu hijja olina ekinakusobosa okugenda nakyo, weesibirira entanda. gwe mukanda she gwe abagamba omba allah subhanahu wataala nabeera nga atugamba nti no, naye ate mu ntanda yonna fa inna khaira zadi attaqwa, naye ate entanda esinga mu byonna kutya allah subhanahu wataala. oluvannyuma lw'okufuna omukandala gwo gwogenda nakwo, oluvannyuma lw'okufuna buli kimu nti ze kino nkyagala nnyo, simanya njagala nnyo ekinyebwa ekisiike, simanya njagala nnyo ka prestige okutambula nako ngende nako, naye ate byonna byonna omala obizingako byonna, attaqwa mukulemberamu kutya allah subhanahu wataala, yentanda enkulu mu byonna. agenda mu hijja, hijja gyogendamu entanda gyolina okukulembeza mu byonna kutya allah subhanahu wataala. so sigamba nti kaŋŋende mu hijja nange bandabe nti hijja nagikoze, hijja eyo si nnyangu, nange balina okunkakasa kukyalo kubaddeko bahaji babiri gategeze ngenda okufuuka owookusatu, ojja kubeera ngaentanda eyokutya allah togigoberedde. fatazawadu watazawadu fa inna khaira zadi attaqwa, entanda esinga okubeera enkulu mu byonna kutya allah subhanahu wataala. kyova olaba
Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu atugamba ti anna rajula qala ya Rasulallah, omusajja jombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amugamba nti ya Rasulallah, owange gombaka wa Allah, inni uridu an usafira fa'awsini, njagala kubeera ninako olugendo, njagala kutambula naye nnamira. Namugamba alayka bitaqwallah, nkulamira kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna yenna atambula olugendo lwonna, lwogenda okutambula lwonna, entanda esookera ddala ebeera yakutya Allah subhanahu wa ta'ala, ye entanda esookera ddala. Ensonga lwaki ne Allah nombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama we yali nga amusibirira omusajja oyo yamubuuza, yamugamba nti alayka bitaqwallah, nkusibira kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Jukiramu ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama we yava Makka n'agenda e Madina, we yali ayogera ebigambo ebyasooka mu bantu b'e Madina, yabagamba nti nno usikum bitaqwallah, bantu mwe ab'e Madina mbalamira okutya Allah, fa innahu huwa khairu ma awsa bihi almuslimu muslima, yentanda omusiraamu gy'alina okulamira musiraamu ne buli kaseera konna. So nabo ekita bagenda mu hijja mu mbeera yonna tubakutira okubeera ng'entanda gye mwesibira nayo okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Batuba Allah bampuliza hijja eno gye tugendamu Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu era tugamba nti sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wasallama, yawira ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ng'agamba nti nno man hajja, omuntu yenna yenna akola hijja, falam yarfuth, n'atakoleramu nsonga za ufumbo n'atayononeramu, walam yafsiq, n'atajemera Allah subhanahu wa ta'ala, raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu, agenda okudda ng'akirako olunaku mama lwe yamuzaala. Kitegeeza nti hijja gy'ogendamu waliwo ebintu ebigyonoona, waliwo n'ebintu ebigifuula okubeera nga hijja entuufu. Byebiriwa ebbanga ly'omala ng'ogoberedde ng'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Tunamulabe ne hadithi ya Aisha, mama w'abakkiriza Aisha radiyallahu ta'ala anha, lumwaga atugamba nti qultu ya Rasulallah, yagamba ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, namugamba nti nno nara aljihada afdalu alamal, tulabanga jihadi gwe mulimu ogusinga okubeera omulungi, afala nujahid, naffe tugende mu jihadi. Aisha abuuza ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, naffe twolekere tugende mu jihadi kubanga gwe mulimu omuki? Ombaka namudamu namugamba nti nno lakunna afdalu ljihad hajji mabrur, ate mwe abakyala mwina jihadi esingira ddala yeriwa hajji mabrur, ye hijja gyokoze naye nga tokoledde mu nsonga yonna yakugyonoona, ye jihadi yammwe. So kakati bamaama abagenda okgenda mu hijja muno muli ku jihadi, nga ku hadithi ya Aisha radiyallahu ta'ala anha. Bakadde bange banfuliriza, tukiraba bulungi nti nno empisa za hijja Ibn Uthaymin rahimahullah yatugamba nti empisa za hijja mulimu adabun wajiban, mulimu empisa nga zo zateeka, adabun wajiban wa adabu mustahabban, mulimu empisa nga teeka ne adabul wajib, empisa ezeteeka fahiya alkanu lihajji wa wajibati, zezibeera enfaji za hijja bashezi zabadde babasomesangako. Naye ate amma almustahabu, ate zino endala eziri sunna zitandikira ddala ku lugendo lwono nga gwe akyali eno e Kampala, ze mpisa ezitandika n'olugendo lwo. Era Imamu Nawawi yatugamba nti nno mu kitabo kye kitwala Al-Majmuu yakuŋŋaanya empisa 62 ez'omuntu omutambuze ng'agenda mu hijja, 62 omuntu atambula agenda mu hijja. Imamu Nawawi atugamba nti ziri 62, naye nenjagala tujjemukko wakiri ntonotono. Yagamba ekisookera ddala byenjagadde okuya mu bigambo bya Imamu Nawawi, yatugamba nti yastahibu limusafir fi lhajji aw ghazwa mimma yahmilu fihi azadi. Ekisookera ddala kwe kwesibirira entanda nga kiri mu aya, twesibirira entanda. Nagamba siba entanda egenda okuyisa mu lugendo, olugendo luno lwogenda okugendamu olwa hijja, ate entanda yonna yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Natugamba n'empisa ey'okubiri, natugamba nti no ayabdaa bitawbati min jamii lmaasi, gwe omuntu agenda okukola hijja, omuntu eyeteeseteese, ayabdaa bitawbati min jamii lmaasi, okubeera ng'asooka okwenenya amazambi gonna wenenye jamii lmaasi.
ogenda otya mu hijja ng'okyayina shiriki, ng'okyayina irizi, ng'okyayina obubbo bw'abalongo, ng'ogenda ku labbayika allahumma labbayika, naye ng'okyayina shiriki. Wesooka weenenye min jamii lmaasi, weenenye amazambi ogaviireko ddala, walmakruhat, n'ebintu ebitamu nobeera ng'obiviirako ddala. N'agamba wayakhruja an madalimi lkhalik, n'okubeera nga wejjako oba obadde omuntu ali azamaanya abantu va mu buli azamaanya. Natugamba n'ensonga endala wayaqda ma amkanahu min duyunihi, n'okulaba nti ofuba okulaba nti amabanja olese ogatereezezza, sasula amabanja. Wakirireka ng'omaze okulaga nti bannange ŋŋenda mu hijja naye fulani amanja, baka abantu bootegeeza bakimanye ti ŋŋenda mu hijja naye gundi amanja. Kubanga ogenda kgenda mu hijja abantu basigale nga bakutte ku ttama. Kale omusajja agenze maka naye mubanja talina kyaŋŋambye, beera nga abantu ogambako nti ya rabbi mu hijja mu ŋŋenda nenida eddanja lya gundi. Nagamba nti no wayuradda alwadai, n'okubeera ng'omwana adamu olaga nti abantu be bakuteresa birage, bakugosigira omuga nti bannange ŋŋenda mu hijja naye nina ekyapa kya fulani yakinteresa, kirage laga ebintu ebyo. Nagamba nti no wayakutuba wasiyatahu, era omuntu agenda mu hijja fuba okulaba nga ekiramu kyokirese. Fanga omukkiriza tukimanyi bulungi tayinza kwebaka nnaku 2 oba 3 okujjako ng'eddaami weeriri. Naye Imaamu Nawawi yatugamba nti omuntu yenna agenda mu hijja fuba okulaba nga ekiramu okirese, wandiika olage. Kubanga wona ogenda bwotomanya bintu biyinza okukyukakyuka okakkananga emaali abantu gyebabadde balowooza nti yo ate nga siiyo, ate nga gwe Allah akugeredde mu mbeera gyagereddemu. So tubeere nga twenenya, tubeere nga tuwandiika, tubeere nga tuva ku byokulya z'amaanya, tubeere nga tuleka tuwandiise. Imaamu Nawawi natugamba ensonga ey'okubiri, irdaau walidaihi waman yatawajja alaihi birrahu wa taatuhu. Omuntu agenda mu hijja fuba okulaba nti oleka osiimisiza bakadde bo. Ogenda mu hijja naye fuba okulaba nti bakadde bo balese otya. Mukadde gwogenze naye omulese n'ennyama ya Idi tagiina, agenda kubeera ku layini ya dhuha ku muzikiti. Leka okulaba nga mukadde wo omuteekeddeteekedde, oba n'okuteekerateekera abantu abo abakkakatako okuteekerateekerwa. Mbaka kyava tugamba nti no ridha Allah fi ridha alwalidain, okusima kwa Allah kuli kukusima kwa bakadde abeka ababiri. Oyina mukadde wo, oyina maama wo, oyina taata wo, wobeera ogenda mu hijja leka ofuba okulaba ng'okoze enteekateeka y'anaawangala tanga gw'ovuddewo. Bakadde baabwe baba bakusiimye, n'ogenda n'omuga nti taata maama ŋŋenda mu hijja, n'akusiima n'akukwatako ku mutwe ati n'akusabira, teri kisingakaawo. Neso sigamba nti ate maama agenda kumpaaki ate taata ayina ki, kifuba okulaba nti abakadde obasiimisa. Nagamba n'ensonga endala, nagamba idha arada safara alhajji aw ghazwi lazima utaallimu kaifiyatuhuma. Omuntu agenda mu hijja kikkakatako okubeera ng'osoma, oyiga byogenda okukolayo. Bakadde baffe ba Sheikh Yasin bye babadde nga babasomesa buli kaseera, osoma oyige. Lwaki? idh la tasihu libada mimman la yarifuha, ibada tetuuka senga omuntu obeera ogikola togimanyi. Musa tugamba alilmu kabula alibada, sooka osome irimu sooka osome ekintu nga tonnaba kubeera ng'otandika okukola omulimu gwonna. Sooka osome alilmu kabula alibada. N'abantu bajjawo, oli n'akola byakoze, n'akola naye nga tamanyi. Tetwagala genda maka otandika okukoppa bintu bye bakola. Genda eri abawalimu, fasalu ahla dhikiri, genda eri abawalimu obabuuze. Mugenze ne bakadde baffe abakulembeddemu mubuuze nti kino kikolebwa kitya, imaamu wano nkoze ntya. Leka kukola bintu byogenda kukoppayo bukoppi. Era n'atugamba nti nno era kigaani yastahibu an yuwaddiya ahlahu, omuntu agenda mu lugendo lwonna, naddala olugendo lwa hijja, kimukakatako kisaanidde nnyo okubeera ng'asiibula abantu be. Lwaki otambula butambuzi? Lwaki odduka buddusi? Siibula abantu bo. Abamu tulina abakyala 2, abakyala 3, abakyala 4. Oyinza okubeera nga wavudde wa mukyala namba 1 ne namba 2 tamanyi.
bintu bizze mangu mangu nodduka buddusi ekyo tekiriyo mu busiraamu kikkakatako okusuubula abantu bo n'agamba wajiiraanahu siibula ne mulirwana musiibule mulirwana muntu mukulu nnyo mu busiraamu mulirwana omubaka atugamba nti allah yandagira okubeera nga mpisa obulungi omulirwano okutuuka lwenaloza nti omulirwana ayinza okunsikira naye gwe otambule butambuzi odduke mulirwana neiba talina kyamanyi yadde nokuba talina kyagenda kwe mutegeeze timulirwana munanga alhamdulillah ngenze siibula abantu bo siibula bakyala bo siibula ab'eŋŋanda zo siibula balirwana siibula mikwano gyo gisiibule abantu bagenda bagamba abo nti ibada nsiibula kinsiibula kinga bwe ngenda musola sisiibula essola yo ate essola osobola ogisalira ku muzikiti teruba lugendo ate essola yo waliwo abamu ngaogisalira nawaka olasobola okubeera ngaoli mulwadde ate onoosiibula ddi ngaoli wakaawo eno ibaada erimu olugendo ibaada erimu okutambula omuntu yenna yenna aba atambula kyamumpisa ne mu mpisa zaffe eza bulijjo olina okusiibula leka kudduka buddusi ku bantu olwokuba gogenda kola ibaada abaana beebuuze abakyala beebuuze nti haji yalaga tuwulira nti yagenda mu hijja oba okoze ekintu kikyamu nnyo kikkakatako okubeera ngaosiibula abantu n'okubasabira ku dduwa ngaobasiibula basiibule ayina bakusabira ku dduwa zawadaka llahu taqwa wakafara dhambaka wayasalaka amra haithuma kunta bakusabire nabo ku dduwa so si kudduka buddusi so si kutambula butambuzi nensonga enda abaddu ba allah batuwuliza omuntu yenna agenda mu hijja oba agenda mu lugendo yustahabu lahu an yad'u fi safarihi fi kathiri min al awqati kyankigwanidde okubeera ngaosaba nnyo allah saba nnyo allah mu biseera byo byonna sibanga nomala nga oli mu lugendo kusaba allah omuntu olugendo lwogendamu kiggwanidde okubeera ngaosaba nnyo allah lianna da'watuhu mujabat olwokubanga gwe omuntu atambula edduwa zo zaanukulwa so kati mu mbeera yonna yonna omuntu agenda okutambula kiggwanidde ng'oyitirize nnyo nnyo okusaba allah subhanahu wa ta'ala abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu kyava yatugamba nti nno thalathun abantu bamiteeka esatu au thalathun da'awatin mustajabatun duwa zabika bisatu zanukulirwawo n'agamba nti nesookera ddala da'watul madhlum edduwa y'omuntu wali azamanyiziddwa allah ajanukulirawo n'agamba wa da'watul musafiri edduwa y'omutambuze allah ajanukula kati mwe muli batambuze mugenda kibakakatako okusaba buli kaseera sabira abaana bo sabira eggwanga lyo sabira mikwano gyo sabira bakama bo sabira famire zaffe zirina obuzibu buyitirivu nnyo naye kiyinza okutaasa yedduwa olina akakisa kati essaawa eno tikati essaawa eno oli ku muntu ali mu bantu ngaedduwa zanukulwa saba nnyo allah subhanahu wataala natugamba n'ensonga endala nti nno da'watul walid ala waladihi nedduwa y'omuzadde eri omwana we allah yanukula kati gweoyinza okuba nga oli muzadde ate ogenda mu hijja oli mu lugendo olaba okuŋŋanyiza edduwa ebitendo by'abantu abanukula edduwa lwaki tosabira baana bo lwaki tosabira mikwano gyo naye nobeerawo n'okolima bukolimi baana bo tebandabyawo tebandaba oneka ŋŋende mu hijja tebandaba tokolima basabire allah abaluŋŋamye saba allah abatereeze saba allah abawe obulamu obulungi tokolima omuzadde tokolima gwagenda mu hijja olwaleero ofunye akakisa akokubeera nti oli omu ku bantu abagenda edduwa zaabwe zanukulwa sabira abantu bo era nooba otuuseeyo nga tonnalowooza kugula kanzu gundi kamutwalire ekanzu eno kamutwalire simanya ate akatambaala kano sooka omusabire ekanzu gyogenda okuleeta nnungi nnyo 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 naye edduwa gyomusabidde nkulu nnyo ekanzu gyogenda okuleeta hijabu gyogenda okumuleetera nnungi alhamdulillah naye ate okumusabira edduwa nayo kikulu nnyo kati bwoba mutuuse nga muli mu lugendo abantu baffe mubasabire tuli museeya yonoonese ensi ejjudde emize emikyamu ensi ejjudde kazambi yenna yenna ali mu nsi muno abasomye abatasomye ab'ebitiibwa abaaki ab'obuyinza bakola ebintu ebyewuunyisa naye nga ki ekiyinza okutaasa kusaba allah subhanahu wataala saba allah obeera ove waka saba allah bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah allah wanaba akusaasidde otudde mu nnyonyi bwoti saba allah
musabe اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى سب الدواء زنا زباكو يجرزا وسبيل أبانتو نوتشوا دواء الله نابيرا نغاتوغاما إمام نووي ناتوغاما ننسو نgendala eri omuntu yenna abeera agenda mu lugendo yustahabbu an yu'ammira rifqata ala anfusihim afdaluhum wa ajwaduhum ra'ayan wa yuti'uhu omuntu agenda mu lugendo uno lwahijja n'engendo zonna kitukakatako okubeera nga tugondera abatukulembeddemu kitukakatako okubeera nga tuba bagonvu okubeera nga tuba bakkakkamu okubeera nga tuba bawulize eri abantu abatukulembeddemu mu busiraamu omwana adamu tekyandisaanidde kutambula ng'oli wekka ekisingako obulungi kwe kutambula nga tuli mu jjama naye ebbanga mala nga mutambudde abantu babiri basatu kirungi nnyo okubeera nga mulina abakulembedde nga tuli waneeno mu mbeera yaffe katulina ekibiina kyaffe Timuzat and others tulina abakulembeze bagamba nti ono edirekita kino kyagambye kiteeke mu nkola tono yewe nteekateeka kino kyatugambye tulina okufuba okulaba nga tuteeka mu nkola okubagondera abakulembeze mu nsonga yonna gyebaba batugambye lwaki olw'ensonga nti abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti nno mazima ddala omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno idha kharaja thalathatun fi safarin senga abantu mba mufulumya mu lugendo abantu nga basatu nga mufulumya mu lugendo falyu'ammiru ahadahum kyandibadde kigwagwanidde okubeera nga mufuna omukulembeze n'abakulemberamu so si kutambula butambuzi abakulembeze tubafuna bala abatukulembera tubamanyi ate tubagondere omuntu obeera n'ogamba ti nze omuntu agenze emakka eno hijja ya 8 eno hijja nange bakyandagira waliwo omukulembeze akyakulagira tulina okufa okulaba nga abakulembeze abo tubagondera natugamba n'ensonga endala abantu abagenda mu hijja natugamba yambagi lahu an yastamira arifq wa husnul khulq okubeera nga omwana adamu agenda mu hijja agenda mu lugendo luno agendamu okufa okulaba nga atereeza nnyo empisa n'enkolagana ye n'abantu weewale nnyo okkaayana wayatajannabu almukhasama weewale okkaayana ng'oli mu hijja ng'oli mu lugendo abantu bamu tulina embeera y'okujeregerera okujerega kwe tubangalako n'omubwayiise mwowino mu kikubo woba ogenze mu hijja leka okubeera ng'ojerega abantu tokkakkanya tofoola totyoboola fuba kulaba nti olulimi olwewaza alghiba wal alfaadhu alkabiha okugeya n'enjogera zonna enkyamu zijje ku lulimi lwo so si kubanga ogenze mu hijja naye ate nga gwogeya ogenze mu hijja gwajerega gwolaga gunaza okukola hijja bannankineki gwolaba atasaanidde kujja gwomanyi buluga bawadde hijja oyina olaba yazze kukola hijja naye bagimuwadde buwi ekyanagigambiro byogere mubeere noyogera emboozi ezisalina makulu olabeera bamuwadde hijja falhamdulillah nase sikubeere gwonyumya hijja gyola gyakoze emaze okutunda nno poloti era abantu bakati agenda kubeera bangazeeyo kifo kikyamu oyo golaba akola hijja aze kola hijja naye rabbi amabanja gaalina ebyo si bibyo waba ogenze mu hijja kuuma olulimi lwo toyogera bya banno tovumirira banno tokola bigambo bikakkanya banno totyoboola banno tobakkakkanya tobafeebya tobajerega ennaku zino enjogera y'okujerega yeeriwe nga abantu gyebayiga okuwagira emipiira buli kimu ssaawa eno kigambo kimu bibiri kyakujerega naye omuntu agenze mu hijja kuuma olulimi lwo luleme kubeera nga lukkakkanya nga lutyoboola nga lufeebya oyina yenna muno gw'otambudde naye ogenze mu hijja ekyo onooba okikoze ojja kubeera nga ogoberedde sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم وبر كريم فتوب إلى الله التائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نحمده تبارك وتعالى ونشكره على كل حال ونصلي ونسلم على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kati banga bampuliriza nga bwe mbagambye nti tutunuulira ku mpisa ez'omuntu omutambuze ng'agenda mu lugendo khaswatan naddala gwagenda mu lugendo lwa hijja. nga bwe mbagambye nti hijja mu busiraamu kigambo mpisa. nabbi yagamba nti innama buithtu liutammima makarima al akhlaq, natumwa kubeera ngajjuza okujjuliza empisa ennungi. ibaada yonna teyinza kuba nzijuvu ebbanga lyomala nga nyini kugikola talina mpisa. kyova olaba newobeera ngaolina irimu yo n'ogituusa mu bantu naye ng'abantu b'ogituusaamu obatyoboola obakakkanya obafeebya obajerega obavuma okutuusa irimu kirungi naye abantu bagenda nti naye ate oyo avuma buvumi akakkanya. kyokola kirungi toyina irimu ogiina naye olwokuba ebuzeemu empisa nekigyonoona. abasomesa babeerawo ng'omwana basoma ne bagamba nti omwana yenna asoma tayinza kubeera successful mu kusoma kwe okujjako ng'empisa weeziri. obwe busiraamu amaka tegasobola kutambula ne gawangaala obagga omukyala nga toyina mpisa oba omwami nga toyina mpisa. omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama dawa gye yakola yonna yakulembezaamu kigambo mpisa. ibaada zeyakola zonna yakulembezaamu mu mpisa na buntu bulamu. sona bwekiti abagenda mu hijja abagenda mu lugendo lwemugendamu muli bagenyi ba allah, muli bagenyi ba allah. antum dhuyufu rrahman, mwe muli bagenyi ba allah. omugenyi wa allah abeera wanjawulo. temulinga bagenyi bano ba bulijjo. omuntu omuyita buyisi nakyalako mu state house kuva ku ssaawa 10 paka ssaawa nga 2, ekyo nakinyumiza omwaka. pulezidenti yatuse tugenze kusiibulukuka state house naye ngaakuyise mwanadamu muntu nga gwe naye ekyenjawulo kyalina pulezidenti wa uganda. naye ate mmwe abagenda olwaleero muli bagenyi ba allah. omugenyi wa allah obeera otya nga toyina mpisa? omugenyi wa allah onotuuka otya nobeera ngaokakkanya omugenyi wa allah? kati mmwe abagenyi ba allah ate muyina okubeera nga muli kyakulabirako nnyo. hijja gyogenda okukola ebeera eddala nga mazima ddala gyokoze ekulabikako muneeyisa newonobeera okomyewo. oleme kubeera mu bantu baga nti omusajja ono kozi yagenda nemakka nti yagenda subhanallah bakwewuunye. waliwo omuntu gwe weewuunya twogamba kamada yagenda emakka nti yagenda otandika kuswaza. lwaki? olw'ensonga nti nno hijja gyogenza okukola empisa zibuzeemu. so mu mbeera yonna eriyo basajja bakulu bakola hijja zaabwe ng'omusajja ga nakola hijja mwaka gwa 5 nakola hijja mwaka gwa 6 naye nga n'omutunira olwaleero alinga ng'eyakavaayo. lwaki? lwa mpisa. ng'agikola myaka 5 mabega myaka 3 myaka 2 naye nga lwa mpisa. ennaku zino abavubuka allah tuwadde kasente musobola ogenda n'okola hijja n'ogikola ng'okyali muto naye hijja ogikuumya ota? mpisa ze zikuuma hijja zezikuuma olugendo luno mu kutambula kwotambudde ne mu kukomawo. era ensonga lwaki ffe twemfasayizinga nnyo ekigambo empisa. senga onooba ekyo kigendeddeko ojja kubeera omuntu afunye kiyita hajji mabrur. hijja allah subhanahu wataala jakkiriza era empeera yaayo ujjana. inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
والتابعين من تبع إحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. لا إله إلا أنت الحليم الحكيم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائجنا ولا آخر قضيتها يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين، اللهم افتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين، وارحمنا فإنك أنت خير الراحمين، وانصرنا فإنك أنت خير الناصرين، وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا رب العالمين، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا